we tutuukidde mu zooni ya Jambula mu muluka gwa Bwayisettu mu ggombolola y'e Kawempe tusanze Irene Kwobusinje batuuze banne bamutabukidde. Ono abadde akutte baketi ye gye tutegedde nti mubaddemu obubi bw'abadde ayiye mwala nga kye kikyankalanyiza abatuuze kwe kuyita ssentebe waabwe. Obuzibu obudde mbadde nnogoosa omwala maze ogulongoosa atuusenga wali. Tutuseeyo ne baketi ye ne mulaba nga ayiwa muteekako birowoozo. Ate genza okutuukawo nga ndaba bbi. Naddala zenju ziyitiriza obucaafu bbi tebalina ttooyi basaana kweteekamu ssente genda kuza state council bapama mu baketi ne bayiwaawo. Kwobusinje ebyokweyamba mu baketi abyegaanye ng'agamba bano bamusiba ku matu ga mbuzi kumuliisango. Mbadde bwomu nandibadde ngamba nti mupamye naye nga tuli babiri mu nnyumba olina n'omusajja oyinza okupama bino omukwata n'omuyiwayo wali. Wadde ye abadde agamba nti mubadde mu mazzi babatuuze nga bakalambidde nti mubaddemu bubi. Wano abaddemu omusulo mu baketi n'amazzi gano ag'okunaabanaabako sijja kukwege naye mumaze ninsanga ki ninze ninzijja wano. Bonna bwe batyo mulimu n'abadyama ne bajjena mayimba gaabwe gennyini natwala eri mugundi mu kiyigo. Naddala ono ye kabaka w'okulongoosa omwalo ogwo naye ayinza okuba yakamala okulongoosa bw'ati n'aguleka nga gunyirira ate agenda okuddawo yitawo ng'ate oli ayiyewo baketi ye. Abatuuze abamu bategeezezza ng'obuzibu bwe buva ku kitundu kyabwe obutabeeramu kaabuyonjo ya lukale. Oli alina okuba atalina sinsi ibiri bigenda mu ttooyi n'asalawo neeyepamira mu kaveera. Abatuuze bavumiridde ekyamutuuze munnaabwe okuyiwa obubi mu mwala. Ekintu ky'okuyiwa kazambi ekyokulwaza abantu bannammwe mu myala oba n'omumansa buli wamu w'oba oyagadde tekikkirizibwa. Obuyonjo busookera ku ffe tubeere abayonjo wona oyiwayiwa tomanyi by'oyiwamu nawe ojja kubiri kuba enkuba weneetonnya amazzi ne gajjula gwe tosula muyengo osula omwo naawe gajja kugenda mu byakulya byo. Kwobusinje gye biggweredde ng'alagiddwa okugogola omwala guno. Amyuka mmeeya w'e Kawempe Badru Bakojja agamba bagenda kukwatagana n'ab'ebyobulamu bakole ekikwekweto ku bantu abatalina kaabuyonjo. Tugenda kusindikayo enkya ttiimu y'aba health inspectors okulwera nga balondoola amayumba ago agasangibwa nga tegaliiko kaabuyonjo etteeka ligamba kugaggala. Abantu bangi mu bitundu by'omugotteko tebalina kaabuyonjo ng'abasinga beeyambira mu buveera ne bakasuka mu myala. Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.